No, amaka gaffe tegakyali kifo gye tusula busozi. Waafuuka ekifo we tukolera enkiiko z'emirimu, we tusomera, we twenywereza mu by'okwerinda, era we tusanyukira. Ebintu bino byonna okutambula obulungi weetaaga intaneti eyeesigika. Weefunire router ya MTN Wakanet esobola okuyungako ebyuma 32 ofune bando ya GB 4 ez'obwereere ku mitwalo 14,900 zokka. Obagula MTN Wakanet MiFi ku mitwalo 7.5 zokka ofune bando ya GB 15 ey'obwereere onyumirwa omutimbagano gwa intaneti. Genda ku maduuka ga MTN ogule MTN Wakanet MiFi oba router onyumirwe intaneti ekola ebyewuunyisa. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعث رحمة للعالمين مرتضى مجتبى أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الميامين الغرر. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره يا إله الأولين والآخرين يا ذا الجلال والإكرام. الله تمتندرزا نوكمwebaza era tugamba nti twebaza Allah oyo alladhi ahyana atuddiza obulamu bwaffe ba'dama amatana oluvannyuma lw'okubeera nti state gye tubaddemu tubadde ng'abafu. Obadde mu bulamu bwa kuloota, obadde mu bulamu Allahu akbar, obadde tomanyi kigenda mu maaso mu nsi. Allah n'akomyawo obulamu bwe oluvannyuma lw'okubeera nti embeera gy'obaddemu obadde nga mufu. Wa ilayhi nushur, naye olw'okuba nti tuzuukuse tetukyeyunuza nti tetugenda kudda gy'ali, era eri Allah gye tugenda okudda. Olwaleero mukadde waffe Alhajj Honorable Hussein Kyanjo eri Allah gyagenda okuddizibwa, era ekiro ky'olwaleero asula mu kabuli. Alhamdulillahi alladhi ahyana, gwe Allah omwebazizza obulamu abukuwadde, obadde ng'omufu naye ate jjukira nti akaseera kagenda tuuka eri Allah gy'obuddizibwa. Sallah tumwebaza ffe baani abalamu ng'abanene bangi abatutte. Tumusaba Allah asse ebyengera n'emirembe ku ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam muallimu hadhihi al-umma alladhi allamana kulla shay'in wa lam yatruk wala shay'an illa akhbarana anhu. Omusomesa wa ummiinu eyatusomesa ensonga zonna n'abanga talina kiyalekayo kujja kwe yakitubuulira n'akitugamba. So tusaba Allah asse ebyengera n'emirembe ku ye Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Ab'ebitiibwa abaddu ba Allah, tuli mu bulamu olwaleero nga buzibu, obulamu obujjudde okugezesebwa, obulamu obujjudde ebizibu, obulamu obujjudde abantu abatuliraanye nga si balungi gye tuli, nga batusekera kungulu naye ng'ebiri munda bakaaba maziga. Tuli mu bulamu nga tuliraanye abantu abalogo, tuli mu bulamu
nga tuliraanye abantu abatwagaliza okufa. Tuli mu bulamu obw'olwaleero bwe tuwangaaliramu nga tokyasobola kwesiga mulirwana. Tuli mu bulamu olwaleero nga tokyasobola kwesiga wa luganda lwo. Obulamu bukyuse, abantu tukyuse, embeera zaffe tukyuse. Naye kino ekibuuzo tukyebuuze era wegenda okuva omusomo gwaffe abange, limaadha taghayyarna, ki ekitukyusizza? Tukyuse, tufuuse bazibu, tetwagaliza, tufuuse batemu, abantu bafuuse balyazaamaanya, abantu bafuuse bayaaye, abantu bafuuse bafere. Olina akeera ku makya n'atasaasira mukadde, amaze ku ttaka emyaka n'emyaka, ye najja n'aga wano wange wonna n'asendawo. Mukadde nga ganza abaana mbazaalidde wano n'abazzukulu wano, ng'agamba talina waalaga, talina wakudda. Tuweddemu ensa. Naye lwaki tutuuse ku leve eyo? Ki ekitutuusizaawo? Allah natasawwar, obutakuba kifaananyi wa gye tulaga, ate biki ebyetaagisa wa gye tulaga. Kyebuuze nga tonnalyazaamaanya muntu, nga tonnatwala ssente ya muntu mu bukumpanya, nga tebannakugamba nti waayo n'ogaana. Weebuuze nga muli maadha ataitu biha, ku nsi kuno we nnali nzijjako biki bye najjako nakina, biki bye najja nabyo? Nga tonnafuuka mukambwe, tonnafuuka mutemu, tonnafuuka muzibu, tonnafuuka mubbi. Ayi shay'in ataitu biha, kiki enzize nakyo wano ku nsi? Olaba nga amawaggali gazze, olaba nga embeera ekususeeko, olaba nga obulyazaamaanya bukususeeko, ddayo kewaka, weyambula engoye zonna, wetunuleko mu side mirror, olabe ebbuto nga likulembedde liti, nga nze amanyira abantu, nze amanyira abantu, wetunuleko. Maadha ataita biha, ku nsi kuno ekyo ki kye wajja nakyo ekikuleetera okutugumbula abantu olw'okukifuna? inna kathira min annasi alyawm kad shaghafa dinillahi wa shari'atahu, asalu llaha subhanahu wa ta'ala. Olwaleero omulembe gwe tuliko tukyasobola kwesigaŋŋana? Weebuuze mu kibuuzo kyaffe kye twebuuza, bino bye nnwanira okufuna, bye njagayagga okufuna, bye ntoba nfune, emmotoka gye njagala okufuna ga nti njagala vuga eno, kino kye njagala. Maadha ataitu biha, ki ku nsi kuno kye wajja nakyo? Ekyo ky'ovulubanira ennyo, ky'ottirako munno, ekyo ekikuleetera okuluma amannyo, ekikuleetera okugenda bakulagule, kyekyo ennyo ekikuleetera okugatta ku Allah. Wajja mu nsi nga tolina wadde olugoye, akagoye akasooka ku mubiri, kaleesu ke bakubikka nga bakakuzaala. Maadha ataitu biha, ekyo ekikuleetera okuvuma banno n'okubaloga, ekikuleetera okyankalanya ekika kiramba, kyoyagala emaali, simanya emaali ya taata, emaali ya muzeeyi, ekyo ekikuleetera okutuuka ku extent eyo n'okugjayo ebiso okulwana, kiki wajja nakyo mu nsi? Wa maadha tamshi biha, ate kiki ogenda nakyo? Olwaleero Alhaji Hussein Kyanjo, olunaku lw'eggulo bamukozeeko operation nga ne battery, kuba abadde ayogerera ku battery, nga ne battery eno gye baamuteekamu kwabadde ayogerera, gy'abadde akyaginga asobole okwogera, nga balina omubaaga nayo bagimuggyemu.
nga talina kyabugagga kyalina kgenda nakyo. Weebuuze ki kye ŋŋenda nakyo mu maaso ga Allah. Abadde ng'ayogera naye ng'alina okusooka okwekyajinga essaawa nnamba n'ateeka mu masannyalaze nga wookyajinga essimu asitwagolinze n'obulamu. Asitwagolinze n'obulamu. Naye maatha amshi biha, gwali mu kulwana gwawaba n'obutwa. Nokerenkya abaana 2 ab'essomero omuntu naye ensi eweddemu ensa. Abaana 2 ab'essomero omuntu n'akwata obutwa n'ateeka mu mmere ya bonna bafe. Allahu akbar. Kikyogenda nakyo ekyo ekikuleetera okutta omuntu? Nze ku kino nja kuttirawo omuntu. Kyennyo maatha tamshi biha fi qabrik. Olowooza kikyogenda oyingira nakyo kabuliku ebyo byolwana? Allah kyagaye nti kam taraku min jannatin, bameka abaleka. Kam taraku, ebyo byolwana ofuna bameka ababireka. Karuna kana min qawmi Musa. Olaba Allah mwogerako nti yayina amawanika, yayina sente, yayina ebyobugagga, yayina min dhahabin wal fidda, yayina zaabu ne feeza, yayina buli kimu. Ebisumuluzo bye Allah ng'ayogera ku bugagga bwe byasiturwanga dhawi quwwa. Abasajja abaali ab'amaanyi nga bajja basitula bisumuluzo. Ng'olwaleero oba n'obusumuluzo, kuliko obusumuluzo 3. Kino eno kiggula sitoowa, kino kye kiggula edduuka, gw'omugagga w'e Kampala. Kana min qawmi Musa fabagha alayhi. Musa mugowaaye, lwaki ensi ogitaddeko amalala? Lwaki bagamba okusaddaaka n'ogaana? Lwaki bagamba okusaala n'ogaana? Lwaki towa zaka? Lwaki tokola emirimu gya Allah? Inna Allaha la yuhibbu al-farihin. Allah tayagala beetakabbaza, beekuluntaza. Karuna Musa mugamba ebyo by'olina Allah yabikuwadde. Kuba wali ojja mu nsi toyina kye wayingira nakyo nsi, Allah yabikuwadde. Karuna amugamba Musa nedda, utiituhu ana ilmi, n'ebyobugagga byange magezi gange. Nze gw'olaba ntobye, nze gw'olaba njiribye, natunda ku paani, nentunda ku kino, nenkola kino, nenyingira ekikuubo, kyova olaba kati ndi mugagga mbikoleredde. Bameka abakola nga ggwe nga tebabiina? Amugamba ebyo by'olina Allah yabikuwadde, abikwazise. Jamu oweeyo, jamu oyamba abanaku, saddaaka. Kuba saddaaka gy'ogenda okusanga mu kabuli awo. Kye kibuuzo kye twebuuza, maatha amshi bihi, kiki kye ŋŋenda nakyo? Maatha adkhul bihi qabri, kiki kye ŋŋenda oyingira nakyo kabuli yange? Ku ebyo by'olwana okufuna. Fabagha alayhi, ga ayinze ndi kino ne kino, nze ndi w'amaanyi. Abantu balaga amaanyi ne balaga obuyinza mu nsi n'amawaggali, ne wallahi byonna babireka. Kawanda awo kuliraana mukadde wange, maama wange Ajeti Zainabu Nankya. Mwalimu omusajja mukulu, ng'ekyalo kyonna kimutya. Tyoyo sitayogera ekigambo, oyo tasuza. Bamwogerangako ekigambo nti oyo tasuza. Mumugende empola, oyo tasuza. Munyiga leero enkya kabuli eba eyasamye, ng'ekyalo kyonna kimutya, baga atasuza. Naye omukwano gwange bamuyita Sulaiman, musuubuzi wa mmotoka, atunda mmotoka awo ekyebando ku Kyerisa.
Tete Motors n'agenda agula kapolotike okumuliraana. Wamuliraana yali tazimba nga kikomera. Musa muganda wange Sulaiman Tete Motors n'azimba ennyumba ye n'asiba n'ekikomera okusinziira ku fuuti ze yali agize. Ono kyava amugamba oyingidde ewange bimenye. Allah n'ateekawo amaanyi n'ateekawo embeera bimenye. N'amugamba naye twandiise aba LC ne bape LC biki ngambye bimenye oyingidde ewange. Nonno nga bali mu fuuti emu gye bali mu kulumbira n'okukaayanira. Musa Sulaimani owa Tete Motors kyava amugamba ti awano wange tuyite LC bapime kubeera nange neegendereza neme kuyingirako wa muntu yenna. Ogize? N'amugamba nkuwadde wiiki eja wotanneetondera ogenda bba mu kabuli. Sula kyava amugamba wallahi nkulayirira Allah, woba gwe Allah nga ddala gwe Allah nga wogaye kabuli yo nja giyingira. Naye woba si gwe Allah naye woba gwe Katonda nzikiriza, woba gwe Katonda ngenda kufa, naye woba si ye gwe naawe kennyini oyinza okunsooka mu kabuli. Abantu baga Sula weetondera omusajja oyo tasuza ekyalo kyonna nga kimutya. Ne n'amawaggali ge yayina n'amaanyi ge yayina n'okutya kwe baamutyanga, wallahi billa mu wiiki eyo yennyini mwe bamubikira nti gundi afudde. Kati abantu ne batandika kutya Sulaimaani. Sulaimaani nga toli wa bulijjo. Era Sula nga yaŋŋamba teyafunanga amasimu yakozesa musawo ki? Allah talina gwatya kukwata. Ne kino kyolwanira ofune ogenda genda naki? Mama wange yalina neiba gwe baali bakaayana naye, n'amumenyesa ekitundutundu ku galagi ye. Mama wange n'amugamba oba okakasa nti wano wemmenyawo ngenda kumenyawo, ate olowooza bagenda kukuziika mu kyenkana ki? Twalawo. Omukazi ebigabo byamukwatako n'azimba awo wennyini w'alina okuzimba neiba, aye ne bafuuka bwa mukwano abaali kabwa nango. Woba omanyi nze tebagenda kunziika kyenkana kino, bagenda kunziika mu just Shibura, bagenda pima luta mwe bagenda okunteeka mu mwana Adaani. Mukazi awo yakoma n'akola ki? N'amuleka. Naye kikyenjagaddemu, maadha tamshi bihi maadha tadkhul bihi qabra, kiki ogenda oyingira nakyo mu kabuli ekyo kyolwana ennyo n'olumaama nnyo nze n'ologga nze nsobola okutta nga sikutteeko, n'oyogera ebigambo ebizito n'ebizibu. Abaana b'abanno bali ku busasiro balya kasasiro ku lulwo nga kyekikutta nwana kufuna ku maali, nwana kufuna ttaka, ogenda genda naye wa? Twalina omusajja omu bamuyita Ndiwalana, yali atunyumiza mu nsi muno, n'agamba nze ensi eno gy'olaba eri Mungu ndi musiimu. N'atuga oba muyinza mutya okutegeeza abantu Katonda y'ani?
ngenze sirwana kufuna bugagga bunene, sirwana kufuna kirina kiri, sirwana kubanga BMK, sirwana kubanga ani, naye kino kye nnina ngamba alhamdulillah okusinziira wa gye nvudde. Ne gwe wajja nga toyina yadde ezigula engatto, ogenda mu ssomero osomera mu bigere, olwaleero oyinawo ky'oyina, naye ekyo ky'oyina ate olwana n'oli akatono k'ayina omugatteko naye omufuneko. Maatha amshi bihi, kiki ngenda nakyo, kiki ogenda osisinkana nakyo Allah. Kuba essaawa yonna kabuli tugiyingira. Allah waba atwala tatunuulira nti ono mugagga, ono waati, ate ono mwavu, ono kino. Abantu batetenkanyiza embeera yonna ebakuumira mu bulamu, neera akaseera katuuka Allah n'abatwala. Olina aganze sinywa sukaali, nze nywa mazzi, ate nina okuganywa ng'amazzi ago gabuguma, sinywa sooda. Nga wonna atetenkanya bulamu kububeeramu paka n'akaseera katuuka era n'osisinkana Allah. N'omukadde wange jjo gwe nabaddeko naye akuze emyaka, naye yaŋŋambye ebigambo. Twasabanga obuwangaazi naye oba twabusaba bubi. Obuwangaazi twabusaba Allah, naye seeka oba obuwangaazi twabusaba bubi. Kuba Allah bumpadde obuwangaazi, nkuze emyaka ngiina miyitirivu, ne buli wamu wannuma. Sikyasobola kubeera bulungi. Kye nnwanira byakulya ndyako kano nga mbikooyi. Seeka twasaba bubi obuwangaazi kiki? Obuwangaazi Allah bumuwadde, naye n'akakasa nti Allah bumuwadde, ne mu buwangaazi ate n'alaba nga talina ssanyu eryo. So ffenna oli ne wawangaala myaka emeka era still wakusinkana Allah, naye maatha tamti maatha tadkhul bihi qabrak, mu kabuli ki ky'ogenda oyingira nakyo? Obwo bulamu bulala ate ensi ndala. Kyagambye sallallahu alayhi wasallam, idha maata ibn adam, Allah wakeera ku makya n'atwala omwana Adamu, inqata amaluhu, byonna by'obadde okola, swala, zaka, biki byonna biba bivuddewo, oba tokyasobola bikola. Sente zibadde okuŋŋaanya oba tokyasobola zikuŋŋaanya. Essimu kubadde ovumira abakozi nti alo gwe baŋŋambye okeereye naye nzija weetegeke, ngenda kusala musaala kitundutundu, nga naye tosobola kugenda nayo mu kabuli. Edduuka ly'obadde omanyirirako abantu nalyo nga tokyasobola kgenda nalyo. Byonna by'obadde okola we bikugoberera, emmaali eyinza okuwerekerako, ne bagikwatamu ne bajjamu transport yakutambuza, ne bakwata mu mmaali yo, mu mbeera weekyo, naye bikomaawo. Emmotoka zo zisobola okuwerekerako, ne bazivuga batabani bo ne bakuwerekerako, byonna ne biddayo, byonna bikomawo. Inqata amaluhu illa min thalath, bino byokka byogenda osigaza. Ogenda sigaza saddaaka gye wasaddaaka, gyogenda osigala nayo mu kabuli. Waja'aluhu Allahu ta'amak, Allah saddaaka gye wasaddaaka agifuula ekyokulya kyo n'ekikubeesabeesa mu kabuli. Allah abifuula ebyokunywa byo mu kabuli. Saddaaka wazimba muzikiti,
werekereza ne babakoola nti bannaye tugenda mu kuzimba nakaloke n'ogenda yeggwe y'omu yeyo mbogo yeggwe y'omu yoyo bannaye tuzimba lukalukulani yomu tulinnya mitanga yeggwe y'omu yoyo ekyo kyekigenda okugoberera oyingire nakyo mundaawo. Naye simanya mbadde ne faamu y'ente mbadde ne eka z'ettaka weziti mbadde ne Mailoland mbadde n'ebyapa webiti ebyo byonna yarja. Kati maatha tadkhul biha qabra ekyo ekisisa omuntu ekikulwanyisa kiki kyogenda oyingira nakyo wansi awo mu kabuli kiki ogenda okugenda nakyo muluka ya bbeeyi inakuwerekera nagwe nalaba gwe baziika mu mmotoka naye tebigasa. maatha tadkhul biha qabra kiki kyogenda oyingira nakyo mu kabuli ekyo ekikulwanya ekyo ekikulogesa gwe n'obaawo ng'omutima gwo gwa kirogo kyereere olowoleza mu kuloga kusawula kusamira oloweza mu kulyaza amaanya babuloka b'amataka n'ojja n'oyiriba ono n'ono n'omaliriza oli n'amaliriza ng'atunze ettaka litunziza abantu 3 kikyofa maali kyeyo gyofa nayo kikyolwana nakyo mu byolwana nakyo kikyogenda oyingira nakyo kabuli awo. So byonna byokola lowooza ekiseera ekyo kyogerera mu kabuli. wawaladun salih yad'u lahu ogenda sigaza kyogenda osigala nakyo ng'ekikubeesabeesa kyogenda osigala nakyo ng'ekiyinza okuwa essanyu wansi awo kwe kubanga ku nsi walekako omwana nga si muluvu mulongoofu asobola okukusabira yad'u lahu ng'asobola okuwa ku dduwa asobola okujjukira abantu babeera mu kabuli naye waliwo eraga nti yakunuuna mualliqin babanga abali mu kitaba kidiba kateebe ala janna yesika adda waggulu akoola bagayaman sakanu buyutana abange mmwe abaasikira amayumba gaffe mwe twasulanga nga yagireka amaka ge yagalekaawo kati mu kabuli gyali agabange yaman sakanu buyutana abange mmwe abaasikira amayumba gaffe ge twaleka yaman labisu malabisana abange mmwe abambala engoye ze twayambalanga. Abantu bayingira kabuli nga bayambalanga ne baba smart ng'ayambalanga n'ogamba omusajja aggumidde. Abamu Allah bye yatwala bayambalanga gold ya man labisu malabisana abange mmwe abambadde engoye zaffe engoye ze twayambalanga mukyasobola otujjukira ddala ali mu kabuli alaajana yabireka byonna. Gwe kikyofa kyekikutuza omuntu kyekikuweesa omuntu obutwa ffenna awo wetulaga. Allah baatutte baba tusooseyo busoosi. Alhaji Hussein Kyanjo mu bwogezi yayogeranga naliko ku leediyo awo ku CBS Haji Abi Mukibi nanyumiza nanga omusajja oyo omwogeddeko naye yakola statement. Mu statement ze yakola nkireetera n'okugazaawo leediyo akaseera yakankanya ensi yonna nagayo muba muganya okukola ebyaffe katusigaze eggwanga eryaffe nga Buganda nammwe mutwaleke wasigadde. Nga statement yali nnene nekankanya ensi yonna. Ne kati olwaleero Allah
yamujje mu bulamu bw'ensi. Tumujjukira bujjukizi, astruggolinze n'obulamu n'atuuka ku extent emuteekesaako battery, abadde alina ebikondo waneeno waggulu era nga omulaba mu mutwe waneeno walaga nga wula ebikondo by'emmotoka, naye battery gye bamuteekako ya bikondo, waya ne baziwayalinga ne bateeka waneeno ziconnectinge ne battery eno. Obwe bulamu. Olwaleero Allah amututte, ekyobugagga kino kyabadde alina ekya battery balina kimugjamu, ekyobugagga kyonna kisigala waneeno. Maatha tadkhul biha qabrak, olowooza ki kyogenda oyingira nakyo kabuli ye? Olwana otoba okola ki kyogenda oyingira nakyo kabuli? So tukole bye tukola naye nga tumanyi akaseera mu kaseera kagenda kujja tusisinkane Allah. Ki ekigenda otuyamba wansi awo? Saddaaka ze tukola zino ze tubakoola bbanga lyonna nti muweeyo. Ki ekigenda otuyamba? Abaana be tuleka ku nsi we tunaaba tubawadde ekituufu kye balina okubeera. Ki kye tugenda otuyamba awo we tulaga? Emirimu emirungi gye twakola. Olwaleero okulwana haji kwalwanyi ku lw'obusiraamu kwe kugenda omuyamba gye tugenda omuteeka. Saddaaka ze zigenda omuyamba. Ebigambo bye statements ze ze yakola nga zirwana obusiraamu bubeere waggulu ye bigenda omuyamba. So tubeere mu bulamu buno obw'ensi, tukole byonna bye tukola, tulwane n'ekyo kye tulwana, naye nga tujjukira nti wagenda kujja akaseera nga sikyalina maanyi galwana. Abamu abaalwananga entalo Allah abatadde ku ndiri, kwe balaajenira, kwe bakaabira ng'abannayo obulumi nga bungi, naye ng'ali mu kaaba obulumi be yajojomya be yakaabya naye bangi. Maatha tadkhul biha qabrak, kale byonna obikuŋŋaanya ne mu bikuŋŋaanya ki kyogenda oyingira nakyo wansi awo? Ze saddaaka ze weerekereza, gy'emirimu emirungi gye wakola lillahi subhanahu wa ta'ala. Fa ahsinu, so baganda bange abanda batulongoose. Lwaki eswala ekyakaabya? Lwaki bakyagamba saala n'obeera n'oguma? Lwaki bagamba saddaaka? Saddaaka lwaki efuuka ngumu mu bulamu bwo? Maatha tadkhul biha qabrak wa maatha dakhalta biha, biki byoyingira nabyo, biki byogenda okuyingira nabyo wansi awo? Tashfa'u lahu yawma alqiyama, wano mu kabuli bikuyambe, ate ku qiyama olusinkana lwe tugenda osusinkana Allah bibeere nga bikola nga omuwuliriza nga looya gye tuli biidhinihi tabarakahu wa ta'ala. Kam tarakuha, bameka abaabireka? Min jannatin, balina amalimiro, baali bagagga, balina sente. Twogera ku bagagga, waliwo abagagga abalina sente. Waliwo buli wemba mpita ku luguudo olwo olwa Hoima Road ne bandaga nti awo olaba ekitaka ekyo kyula kifaamu kinene nga eri waliyo nte. Gebyonna byali bya mugagga mulwana. Wallahi Allah yabimulesa n'abisikiza abantu abalala. Maatha tadkhul biha qabrak, kabuli ogenda jiyingira naki? Kam tarakuha, ebyo byolwana ofuna bameka abaabireka? Toba ofuna ekyo ekikumala. Wokifuna kyotafunye si kikyo Allah teyakikuwandiikako. Kyotafunye Allah teyakikuwandiikako nti obino kifuna. Kyofunye beera musiimu nakyo, ate Allah akwongera ebirala ebyo by'oluubirira okufuna. Ne problem gye tulina n'okusiima obusiimi buzibu bwaffe. Olaba just kusiima n'omuntu ono akuwadde
muntu nakunyigira ka message ku simu nakuweereza $5,000 atakuweereza oyagala asooke kukubira halo abudu sente ozirabye kakati otomusiimye olulala olowooza wonaamugamba anaakuwa ne watyo Allah sooka osiime kino kyakuwadde obulamu bwakuwadde obutaliimu kaaba obutaliimu ndwadde enzibu waliwo omu mulembe gwa nabbi Musa alayhi salam yajja gyali namugaa ya Musa owange gwe Musa ud'u li nsabiraako eri Allah wo nanga nfuule ng'oyo omugagga gundi ampa obugagga ng'obwoyo omugagga anfuule nga ye. Musa n'agenda n'amugamba oyagala kubeera nga ye kale ngenda kusabira eri Allah naye sooka ogenda omwebuuzeeko omugenyi njagala kubeera nga ggwe. Musa yali amumanyi ebizibu byagalwadde gwe n'ebirala n'agenda amwebuuzeeko wamwebuuzaako n'akomawo wa Musa naga tobinsabirayo wano wendi gulaba ndi mugagga nnyo zanga ndi mugagga nnyo 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 ku byannyumiriza ndi mugagga nnyo n'okumusinga. So osooka n'osiima kino ky'olinawo nobeera musiimu noga Allah wange ndi musiimu olw'obulamu bwompadde nga tebuliimu bulwadde. Abantu batambulira ku ndwadde batambulira ku makerenda waliwo omuntu ng'olunaku alina kumira lubatu lwa mpeke buli lunaku ng'etteekwa ng'alina omira eddagala waliwo gwa makerenda gakukaayira ganze simira makerenda newendwala nnywa habu simira kerenda naye oli obulamu nga bwadda ku mpeke atambula naddagala. Abamu batambula na byuma mu mubiri nga bye bisapootinga obulamu. Omuganda wange ali awo Sweden bamuyita Abdullahi Wambuya era w'omuliraano okumpi ayina ekyuma muno yalwala mutima ne bamuteekamu kyuma bwentunnunsizo nga we zikuba yikabanga kadde tom 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 kyuma nga kyuma kyekikoona bakonectinga na kyuma kyekiyinza ekikubisa entunnunsizi. Obulamu abantu bubalimu naye ng'ekyuma ekyo akimirira ddagala talina kuggweesa ddagala. Era abeera wano mu Uganda alaba eddagala lisemberedde okuggwayo nga bannange buno bulabwe bulamu bwange ng'alina okuddayo kubanga eddagala lise ne waaba ayagala nnyo sigala ng'aba alina okuddayo eddagala eryo alifune. Abantu mpeke kubatambuliza obulamu gwe Allah akuwadde maatha tahtaaji kikyoyagala ekyo kyewayingira nakyo mu nsi. Allah akusaasidde n'abaako byakuwa naye okyali awo okyalwanisa ono notuuka ku extent ng'oyagala kutta muntu lwakufuna lwansaalwa butaagaliza futwa na busajja ku mitima. Kikyonoonye nnyo kyewayingira nakyo mu nsi. So oyo gwoyinza olaba waliwo Allah baalindiikiriza. Allah yagamba wama Allahu bighafirin amma ya'malu adh-dhalimin. Teyeebase Allah ku ebyo byonna bye bakola abalyazaamaanya abalindiramu akaseera ako n'abalinda olukwata lwabakwata teruba lwa bulijjo. Abantu nga bakudaalanga baduulanga
olukwatamu Allah lwabakwata teruba lwa bulijjo. So osooka n'osiima kino ekitono kuba tolina kyewajja nakyo jjukira. Toyina. Abamu baali bakabazaala bamuzadde leero, abamu ne babazaala ne bamuzaala nga kitaawe yafa, ye yamusooka. Kitaawe yafa nga maama we ali lubuto lwe, maama we aba yakamuzaala naye n'afa. Olwaleero ng'olina by'otuuseeko, ng'obulamu bw'obadde owangaliramu okuza oli mulekwa, okuza obonaabona, Allah n'abaako waakutuusa. Ate lwaki olwana nga wali toyina ky'oli? Nga wali toyina ky'oli, weekubemu ttooki emabega. Eyi nze emabega wange myaka 10 emabega mbadde nfaanana ntya? Kati kiki kye nnwana ofuna? Kiki kye njagala okuttirako abantu? Oge nti alhamdulillah, Allah kino kyompadde ojja kulaba nga Allah kyakuwadde kikumala. Nti Allah wange ndi musiimu, kyompadde kimmala ku ebyo by'oluubirira. Tonnamanyira bantu, tonnabavuma, tonnakola ki, tonnayagala kutta, kugambye sooka weetunuleko mu ndabirwamu awo nga weeyambudde. Olabe obunyomwofu bw'oliko, olabe obwa wansi bw'oliko, nga tonnagenda kwagala kutta muntu, nga tonnagenda kwagala kulumya muntu, nga tonnagenda kwagala kukaabya muntu olw'ekyo ky'onoonya. Maatha dakhaltu bihi, kikye nayingira nakyo ensi eno nga nzija. Naye Allah najja n'abaako byakuwa. Ng'olina ennyumba gy'osulamu gy'opangisa, kale opangisa mpangise. Waliwo ataasula nga waasula tapangisaawo, naye ng'asula wabweru yeebikka kakutiya na kadeeya. Oge nti alhamdulillah, kiki ennwana ofuna? Ono kyogamba ti yandikyagadde. Oyo asula ku street, ekyo kyolwana ofuna ozaye teyandikyagadde. Amalala gakkakkane ne pulesheke n'obunkenke buke n'okweteekako ninofuna gino bannaye n'oteekawo embeera yonna. Nze ku kino ojja kuttirako n'omuntu. Musajja yagamba emabegakaawo twali mu biseera bya bwabufuzi. Gwe tolaba nti oli muwalimu naye nonyingirira ne kabuli esobola okwasama. Nonyingirira mu kalulu kano, nonyingirira n'okufa osobola okufa. Walina kifo ki nga waakajja mu nsi? Abantu ne batugabwa naawe bwa bifo ti njagala kubeera MP. Bangi ababirese. Oyo Haji Hussein Kyanjo yaliko MP, bisanja 2, kintu n'akivaamu. Kati byonna ebitiibwa obireka. N'omuntu n'alwana n'afiirawo, n'aluma n'amannyo ng'aga nze nkuttirawo, nze nkuttirawo ku kino. Allah kyagambye nti kamutaraku. Bameka abaabireka ebitiibwa? Baali babitiibwa, baali b'amaanyi. Otwogera ku b'ebitiibwa waliwo abasajja abakankanya ensi eno, ba Adolf Hitler, Mussolini, baani, ng'agamba ensi yonna nze agifuga eri mikono gyange weeti. Taraku. Ebitiibwa baabireka. N'omuntu olw'akalulu nti ayagala kubeera kiyamaani wa kyalo, n'ateekawo embeera, waliwo yasibyawo munne, n'ateekawo embeera tolina kunyingirira. Kamutaraku. Ebyo by'olwanirira bameka abaabireka? Ngoba oli awo baalina na binene okusinga ku ebyo. So kiteeke mu bwongo bwo nga tonnalwana, tonnawankawanka. Kiki kye nayingira nakyo ensi eno? Ate kiki kye ngenda oyingira nakyo kabuli nga nfudde? Kamutaraku. Bw'oba buwalimu
olina alwanyisa munne mu bwalimu nga yagala obbonsi yagala nze ayina okugira nze asalawo kino niva walimu bameka ab'amaanyi bashaaraawi abaaleka ebigambo ebizita ebinene nga nabo babireka ensi bagireka Allah n'abatwala bwoba oliawo bayina ekyenjawulo essuubi lye bayina n'olwaleero waliwo ng'ebigendererwa by'abantu kyobula nabbi sallama hadithi ya Abi Hurairata radiyallahu anhu yamukaabya n'amaziga aga nabbi yagamba wabaka inna awwala nnasa yuqda yawma alqiyama abantu Allah bagenda osooka obulamula abasuule mu muliro ku lunaku olwo be bantu eyayimiriranga rajulun ng'ekintu akikola kabandabe akikola nga alaga nti w'amaanyi takwatwako tagwambwako nze gwolaba tagambwako. So byonna tugamba nti nga tonnafuuka muzibu, tonnawalana muntu, tonnaloga muntu, tonnalwana nnyo lutalo kugamba nti nze ninokola kino ne kino, ku kino nfiirawo, ku kino nja kuttirako omuntu, ku ttaka lino nja, ng'ebyo n'ebigambo tonnabyogera. Ki kyewayingira nakyo ensi eno ng'ojja? Ku ebyo by'olina kiki kyewayingira nakyo eno ensi ng'ogiyingiramu? Ate ku bino byonna by'okuŋŋaanya n'oteekako embeera ottireko n'omuntu, weebuuzenga bwe mba ŋŋenda mu kabuli kiki kye ŋŋenda okuyingira nakyo? Kabuli ekyo kijja tereeza obulamu bwaffe, kijja fuuka ensonga etatuleetera kuwankawanka mitima, ejja fuuka ensonga etatuleetera kuteekawo mbeera ku bannaffe, ejja fuuka ensonga etatuleetera kwagala nnyo kwemalamu n'obuntuntu nga ssente n'ebintuntu ng'ebyobugagga byoga nti njagala kikube na kino na kino. Ekyokulala kijja kukuleetera okubeera omusiimu eri Allah ku ekyo kyakuwadde. Olw'okuba akadde kagenze, insha Allah olunaku olulala ate tujja kulaba ku nsonga mu nsi muno oba oyingidde ate embeera ki gy'olina otteekawo, olina kuwangaala otya ng'omukkiriza ng'oyingidde ensi. Wa akhiri da'waana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mwebale mwenna abadde batugoberera, tusaba Allah abawe olunaku olulungi n'obulamu obulungi. Mukadde wange Zainabu Nankya Kawanda kutumiddeko, nsaba Allah akuwangaaze wamu ne Haji Umaru Ssentongo mukadde wange. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eno ye Salam TV.